bakuteka mu lubuto mu lodge bakutwalanga ne V8 sawa zino otambula n'ebigere ogenda mu clinic okukebera lubuto wabula kyanaku nnyo. Ekinsanyusa ku bakazi bannayuganda bo tebakyatinga bagenderawo direct ku nsonga batandika n'okubuuza obeerawa olina emyaka meka oli ku whatsapp ojja ddi okundabako naye bannange muntu omukwata mpolampola tomukwanirawo. Bale njogera ne future wife wange gwengenda okuwasa bale njogera naye ku ssimu namugamba kansubire ebbeerera lyo lijja kubeera straight nga linsonga mu kifuba kyange si ku ngato yange wabula kyannumye nnyo weyaŋambye naawe nsuubira ssente zo zenkana n'ekiwato kyange. Mulaba ono muyindi musanze wano ambuuza wayigira wa Luganda nze mugambye lwaki oyagala kumanya naawe olina okuyiga muli wano mu Uganda mulina okuyiga Luganda otegedde omanyi okwogera Luganda wabula obudayimu bwa nnaku zino bwekoza nnyo kati wali odemu abadde nsaba transport kuva Kibuli mpaka Nsambya angamba musindikire mutwale ttaano naye amagezi gamwe gakola oba tegakola obeera onopostinga demu ku social media nolowooza muno bitukanga ife tebitukanga ife twayingira ne mutoyi ezigamba ladies only kati ebyo tebitukanga. Bansibidde obwereere sina musango nkaabemu wano nkaabemu wamma kaaba bategeere nti tolina musango gwozizza. Mudawo ne mumanyira abafumba Rolex abafumba chips abafumba ebinyeebwa okanga guno omulimu nagwo gubawa ssente mutegedde. Naye abasomesa be batusomesanga ku ssomero byali bya kisiru nnyo tebetuyamba ne mu bulamu bwaffe kati batuyigiriza muno ekinyonyi kibuukawo kiti ate oŋŋambe bw'osuba ku mulimu abikubuuza kimanyi find x obikozesaba ku mulimu tubala gya ssente mwana baticca mubeeremu. Muddaawo ne mugamba abawala tebagala kwogera nammwe tebabaddamu message baba bluetickinga kyokka nga tomusindikira data tomusindikira time tewali kyomugulira lwaki tomuleka nayogera ne basponsa be. Ekisinga kunumanga gana agasajja mbu send me some pics mba mugenda byesanguza. Wabula kino kikazi ati gwani asobola kusaba ekifaananyi kirabika bano abatambuza sumbusa n'abatambuza amagi be bakusaba ebifaananyi kati mukazi nga ggwe n'osindikira ekifaananyi ky'oku simu yange efurizinga n'okufurizinga yasiya tosindika nnyo. Bwakula batya oba tebawadde ssente tebakufaako. That is true, man. That is true. These Ugandan girls, they love money. Kyova olaba nze ndi single mu myaka 3 nze nendaba mukazi naye kuweka mabega otoyi. True love. True love to existing. True love does not exist. I am telling you that. True love doesn't exist. Ladies love money. They love money. Unless we don't have money to waste like that. And it doesn't matter. They will ask you airtime, data. It's still money. Money for transport every time. Money for airtime. Money for data. Are we banks? Are we what? I don't know, man. I don't know. Why don't you go on and make your own money? Abakazi muddaawo ne mugamba saagala abasajja baavu kyokka nga gwe mwennyini oli mwavu tegedde nomala n'ogamba saagala musajja talina motoka kati gwe ndaga motoka yo bw'ogipakinze ndaga ngende ngirabe temutumanyiira.